Yeah. Bulijjo abantu bajja nga basaba abantu baabwe. Abamu ne bakifuula ekyokusaaga. Abandi bagamba nti abantu baffe babawamba tuba tukola ssente. Olulala nakulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu mukyala Wangadya naye olunaku olumu yagamba abantu tebaliiyo tuyiya bayiye. Olunaku lwaleero era tukyali mu mbeera emu nti si namba bunamba tibatutte Kibalama batutte Ddamulira batutaanidde kati bakawambayo 10 kati bawambye 2 kati 18 tetumanyi gye bali n'ebirala bifaanana bwe bityo. These are not just numbers. Zino si namba. Bano baana b'abantu, baba b'abantu, bataata b'abantu. Nga Kibalama abo bambuzaawo nga tetuddangamu omulaba, nga Kanata Muhammadi bwe bambuzaawo nga tetuddangamu omulaba, nga babatwala tulaba nga kamera kwe ziri. Ne tugenda ku poliisi ne bagamba tebabalina n'ebirala bifaanana bwe bityo. Olunaku lwaleero oyo maama n'omukyala balina omwana waabwe omwami we gwe bayita Sebudde Kasimu yabuzibwawo wamu ne Edi Mutwe taddangamu kumanyikako mayitire. Abwe mulabye oyo gwe mulabye ye maama w'omuvubuka gwe bayita Kyagulanyi Najibu bambuzaawo wamu ne Edi Mutwe taddangamu kulabika. Edi Mutwe poliisi n'amagye babayo ne bamwegaana tebamuyina tebamanyi gy'ali openly. Lunaku lumu, naku 2, naku 3, naku 4 paka mutabani wa Museveni bwe yavaayo mu kudaala kw'ekika ekyawaggulu, mu kusosola, mu kuvvoola, mu kutyoboola okw'ekika ekyawaggulu n'agamba temutawaana. Edi Mutwe nze muyina ali mu basement yange ndi mumuyigiriza Lunyankole. Buli omu n'akimanya kuba yakyogera openly. Edi Mutwe ndi mumuyigiriza Lunyankole mukozesa nga punching bag esigenda muta okujjako nga maze omulaawa n'ebirala. Basebo ne bannyabo mwenna mwabiwulira, abakulu bonna abatwala mu ddiini baabiwulira era baabiraba, abakulu abatwala mu nnono baabiwulira era baabiraba, eggwanga lyonna n'ensi yonna baabiwulira era baabiraba. Naye era mutabani wa Museveni gwe bayita Muhoozi era nga yakulira amagye, kitaawe kyekitiibwa n'obuyinza bye yamuwa, yasigala ng'akyakola buli kyayagala ku Edi Mutwe kuba yagamba bw'aba tannamaliriza byayagala kutuusa ku Edi Mutwe tajja muta. Era ne bwe baabuzza abapoliisi ne bagamba mukama waffe yavuddeyo n'ateeka obubaka ku kibanja kye ekya X oba Twitter, so tetulina kitwongerako. Yeeyo Uganda gye tulimu basebo ne bannyabo. So buli bwe tujja ne twogera ku nsonga zino twogera ku bantu abaabuzibwawo. Nze kennyini ono Honorable Zaake gwe mulaba, abo bajja mu Shidi Kavuma n'abalala bangi baali bawambiddwako. Oyo Nyanzi twali tuwambiddwako ne tutulugunyizibwa ne tukubibwa. Nze akawanga kange bakateekako cracks 2 n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Nakati bwe tutyo bwe tuli basebo ne bannyabo. Bwe twogerera Edi Mutwe ali mu kufa mpola. Sandyagadde bagamba kino ne basebo ne bannyabo, singa Edi tafuna bujjanjabi bwanjawulo agenda kufa. Nga ffenna tulaba nga bwe byatandise, nga tulaba nga bwe bigenda okuggwa.
so bwe tusitula amaloboozi gaffe kyetwogerako kyekino ekiba kimugenda mu maaso. Edi Mutwe yatulugunyizibwa. Muhoozi nakuba ekifaananyi kya Edi Mutwe ng'ali bwereere n'akiteeka ku mutimbagano, buli omu n'akiraba nga mwe muli n'abaana be abato naddala ab'obuwala. Kanso Majerani abadde decent, ne bimu abadde abikomako, ne ku ngeri gye yanyinyonnyodde Edi Mutwe embeera gy'alimu. Nandigambye tumusabire naye okusaba tekumala, tumulwanire. Bino byonna Muhoozi byakola abikola okulaga obukyayi obusosoze, ate ekyennaku abikola mu linnya ly'Abaganda baffe Abanyankole. Buli kyakola akikola mu linnya ly'abannaffe Abanyankole. Ensonga lwaki nze wamu ne bannange twawandikidde abakulembeze ba elders mu region ya Ankole. I wrote to the elders in the Ankole region just in case they've not seen it, to bring it to their attention and to call out for their voice before it's too late, asking them whether they are comfortable and at peace with what's going on, whether they won't raise their voices before it is too late. Because what is being done by Museveni's son is a trajectory that is leading our country into a terrible, terrible place. The genocide in Rwanda did not start by people cutting themselves. It started with words and actions that demean and dehumanize other people. The Holocaust did not start with killings. It started by actions and words. That is where Museveni's son wants to send this country, by pitting the Banyankole against the rest of Ugandans, which I want to call upon our brothers and sisters from Ankole and the elders of Ankole to distance and disassociate themselves with the acts, the brutal, immoral and tribalistic acts of Muhoozi and Museveni. Because it is clear he is committing crimes and he wants to pay. And if you don't distance yourselves from them, be sure you will unfortunately pay. So I call upon all of you to distance yourselves. It's important to mention, kino kikulu nnyo okubabulira. As a nation, we must not be driven to that nonsense. Museveni has no support. That's why he is trying to conscript the wonderful people of Western Uganda in his corner. Akimanyi talina buwagizi. Kati ayagala making sure are going down in Uganda, but most importantly are going down in Western Uganda. This is not a war between the Banyankole and the rest of Ugandans. It is a war between Ugandans and misrule and dictatorship and impunity. So let us not be led into that tribal trap. In any case, Nekino Kanchibagambe, batwikiriza tewali asobola bafuula abasireevu nga temuwadde permission. Nobody can enslave you without your permission. That is why when colonialists came here, it was not white doing all the brutality. They used locals. Never nabantu bebakozesa abasinga obungi bamuno. Atabala bannaffe oba tubadde nga tubalabanga bannaffe. Okugeza mu kesi ya Edi Mutwe, kesi ya Akireo Kivumbi, Gaddafi Mugumya ne Wakabi Smart. Abantu betwakolanga nabo betwalinyanga mu kimu nga n'omu ku bo yali mumyuka wange n'omulala nga mbaka wa parliament ku kadi yaffe be bakozesebwa kubanga Muhoozi Edi Mutwe yandibadde amudibiridde naye atulugunya
n'abaweereza abanamugalirawo batya. Bwe twagenda okuziika muganda waffe Pascal yali e Bungereza, bano bannaffe oluvannyuma lw'okukola ebikolobero era ne tuwanika eri ensi yonna baayagala okututyobola ku lunaku olwo. Ensonga lwaki beeteekateeka okukola effujjo, baakwata ebipande Kyagulanyi tetukwagala wano, NUP muwagirwa abagwira n'ebirala bifaanana bwe bityo. Naye kubanga naawe wennyini we baali naawe tebaayinawo buwagizi, kubanga abantu mu nsi amaaso geggulanya. So mu kitundu ekyo kye twalimu abantu babalemesa otukolako effujjo. Bino byonna byali ku camera, everything was on camera. Era mwabalaba nti bwe twavaayo ku lunaku olwo baalabwa nga balina we bakuŋŋaanyidde olw'eggulu nga bali disappointed, kubanga kye baali baagala si kye kyali kituukiridde. Bakuŋŋaanya bannamawulire awo e Masaka, abakuŋŋaanya abeegatira mu kibiina kye bayita Greater Masaka Journalists Association. Ne bagamba kati tuteeke ki, ne bagamba tugende tuloopa omusango, era ne baloopa omusango nti abakuumi ba Kyagulanyi babakubye ne bababbako ne sweta n'essimu. Bwe baloopa omusango ogwo waayitawo ebbanga erikunuukiriza mu mwaka, ye omwaka tegwawera. Kaakati kuba gavumenti ya Museveni terina musango gwonna gweyinza tusibako. Buli gwe bakutte kuffe, buli gwe bawambye kuffe, either bakutwala ku poliisi ne bagulako ekisangosango era ekisango kifiiraawo, oba ne bakusuula busuuzi gye basanze nga bwe basuula bano Banyanzi. Kati baanoonya omusango gwe batugulako ne bajjukira nti balinayo ba allies baabwe muffe, nti balinayo bannaabwe muffe, era tulina information nti baawuliziganya nabo. Gwongamba otya nti ofunye okusowagana n'omuntu gw'obadde okolagana naye yabadde mumyuka oba abadde akola ki, naye ate SFC ne drone ze zikunona. SFC ne drone be baanonakirewo n'abulawo ebbanga paka bwe bamusula ku poliisi. Be bawamba Gaddafi, be bawamba Smart, ne bababuzawo ebbanga paka bwe babasula ku poliisi. Era abe SFC be bawamba Edi Mutwe ne bamutwala ewa Muhoozi n'amutulugunya ebbanga eryo lyonna lyonna, nkakasa nga awuliziganya n'abo ba agenti be muffe. Abantu be bakozesa mu mpa omukisa nabo mba babuulire wano. Abaali muffe mubamanyi, seetaaga babanyonnyola, seetaaga bannyonnyola baani abakolagananga naffe. Mumanyi eyali amyuka, mumanyi omubaka ava ekimanya akabonera n'abalala. Naye ate ekyennaku nti bakozesa ne bannamawulire, mmwe bannamawulire be baakamala okuba emiggo, mmwe bannamawulire be batakkiriza kukola mulimu gwabwe. Mu bannamawulire be baasalawo okukozesa mwe mwali omwami gwe bayita Faris Magembe, ono yabakulira. Ne mubaamu omukyala gwe bayita Zainabu Namusaazi, ono nga wa NBS. Ne mbaamu omukyala gwe bayita Gertrude Mutyaba, yeddira Lugave, ono nga mukozi wa NTV. Ne mbaamu omukyala gwe bayita Margaret Kayondo, ono mukozi wa Radio Simba. Ne mbaamu omwami gwe bayita Mukalazi John, ono bodyguard we yali omumyuka wange. Ne mbaamu n'omwami gwe bayita Lubega Drake, ng'ono bodyguard we yali omubaka waffe wakimanya kabonero. Bano be baatwala omusango era be ba agent. Kyanzizizaamu amaanyi kubanga ebiseera ebimu batukozesa nga tetumanyi. Ogenda okulaba basemuno n'ogamba n'olyoka obivaamu. Olunaku lwajjo nabadde ntunulira amawulire nga ndaba omwami gwe bayita Faris Magembe ng'avuddeyo n'abeesamba n'agamba twaloopa musango, naye ate tugenda okulaba omusango gwe baloopa nga bagutaddemu ebiso, bagutaddemu ne tumanya nti kati bino si byankayana wabula bino byakunoonya bye batulugunyiza na kuwambira abantu.
njagala okumusaamu ekitiibwa omwami oyo kubanga yabadde ne confidence eyogera amazima. Omwami oyo gwe bayita Parish Magembe era nga yakulembera abannamawulire aba Greater Masaka Journalist Association. Ekyo kyongera okulaga nti mwe baganda baffe be bakozesa kyanaku nti temumanyi, you will never be one of them. Tolibeera omu ku bo, never. Era be bakoze muganda we Eddie Mutwe naawe banaaba bamaze okukozesa bibajja okukola. Ono omwami Paris Magembe yavuddeyo nayogera amazima. Oba oli awo oluvannyuma lw'okulaba nti Wakabi smart actually ne ku lunaku olwo lwe bagamba lwe twalinamu mu kuziika ate ye smart teyaliyo ne Masaka ne kuba balaba ebifaananyi gwe balaba nga ali ku gaadi then ne bagamba n'oyo naye alina okuba yaliyo nga teyaliyo Masaka n'ebirala bifaanana bwe bityo. Njagala okuvumirira abaganda baffe bebakozesa munajjukira kambajjukiza ebigambo bya muganda waffe Ssejjirinya Muhammad kyamukisa mulungi Honorable Alan Sewanyana naye wali wano era ujjukire emboozi gye twanyumya nga muli mukomera naye nga mwami Ssejjirinya Muhammad buli we nagenda nga mukomera nga Mr. President tukuwa ekitiibwa tetwagala kutobera abakulembeze botuwadde naye omumyuka we yatusiba. Byenjogera Honorable Sewanyana bya bulimbo oba bituufu? Bwoba osobola sembera kwawo esabo kankwe eddakiika emu osakusansheti ebigambo byange bino kwani yali abasi sebo neyanza neneyanzege President wamulajaniranga nga tumugamba nti President ebintu bino byali Masaka Masaka wali abakulembeze b'NUP naye lwaki ddala bajja ne bakwata ffe ab'omu kibuga Kampala. Ekyokubiri nga n'entambula y'enneeyisa y'abakulembeze baffe abamu naddala mu kitundu ekyo teyali nnungi ng'ogyetegereza obulungi nga bw'obigatta n'ogamba nti mukulu walabika waliwo akatagatta bulungi. Kirabika abakulembeze naddala abaka bava e Masaka babimanyi ku bintu bino okutusinga. Waliyo Honorable Mpuuga Thank you. I understand. Ndoza kyayogedde mu kitegedde ate ndowooza ne kyatayogedde nakyo mu kitegedde. So bassebo ne banyabo kino kiri very important ne mukimanya. Ku nsonga eyo njagala mumanye nti oluvannyuma lwa byonna tewali musango gwe bagenda kugoberera kubanga tewali musango. Baleeta emmundu ne baziteeka mu parliament ne baziripotinga mu parliament ne baziteekawo bannamawulire ne bazikuba ebifaananyi tibazisanze nange emmundu ezo teziddangamu kulabika. Emisango gye bunanye bannaffe bonna bye bakwata tegiddangamu goberero nga mwe mulina ogwa treason gwe baali bavunaana waliwo. Era mbakakasa n'emisango gye bavunaana bano bannaffe bonna egyasibya abo Banubian egyasibya ffenna tewali musango gwe bagoberera kubanga tegiriiyo. Naye bannaffe babatulugunyiza babataddeko obuvuno bw'olubeerera babonoonya amaka n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Njagala okubategeeza baganda bange mmwe abali mubikola olunaku lugenda kutuuka mugenda bisasulira oba weetuli oba tetuliiwo oba wemuli oba temuliiwo bwe muliba temulisasudde pasonale mubisisasulira nga muyita mu baana n'abazu naye tetugenda kaba bukabi. Njagala okweyisa omukisa guno okubajjukiza baganda bange mwenna
ine ensonga temugirekera NUP oba Kyagulanyi ne bakulembera nabo. Mwami Museveni ne gavumenti ye baagala obateekamu endowooza nti bwa stoppinga Kyagulanyi bwe yeetooloola ne bulungula Kyagulanyi ne banne olwo aba abasitopinze okukola kye mulina okukola okwenunula. Mubalabye bwe mutunula emabega kwaka kanaala bataddeko kamera emu etunula mu ofiisi yange endala etunula wano bazitadde buli wamu. Ewange gyensula bataddeyo kamera naye Uganda si enze. Uganda tuli bangi nnyo. Nzize nga mbagamba ne ku mulundi guno mbagamba nti buli omu akole kyasobola sinze nnyina obbawo olukusa okwerwanirira bassebo ne bannyabo. Njagala okwebaza Abannayuganda batandise edda nina abaana bendabyeko ejjinja nina bendabye okwetoola ensi yonna. Kola kyosobola ate kikole kati. Bwe bakiremesa olwaleero sulanga opulaninga enkya ky'obookererako. Bwe bakiremesa enkya sulanga opulaninga luli ky'obookererako. Mu buli ngeri yonna gy'osobola. Ab'e Kenya basakisidinga kuba baali tebalina ani gwe bayinza kwetooloola. Don't leave it to us. Everybody should be involved. Mbagulu ku nsonga eyo nga mbagamba baganda bange okujjako nga tusituse ffenna ne twerwanako ffenna buli omu mu ngeri ye. Nammwe abakozesa social media mukola omulimu gw'amaanyi nnyo. Please expose these people. Ensi yeetaaga okumanya bonna bonna abali mu bakolako ebikolobero bino okuviira ddala ku balamuzi be bakozesa ng'omulamuzi w'e Masaka gwe bayita Abdallah Kayiza. Ye mulamuzi eyabadde alina okusindika Eddie Mutwe mu ICU mu ddwaliro naye yamusindise mu kkomera. Ye mulamuzi omu eyasindika Smart n'Akireewo ne Gaddafi mu kkomera nga bamaze otumugunyizibwa ne Eddie Mutwe ku mbeera gye yabadde afaananamu ne DPP. Abantu abo mufune gye bayita social black book mu banootinge bamanye nti obaddi bagenda kusasulira ebikolobero bye batukoze. Njagala okumaliza nga mbajjukiza bassebo ne bannyabo tewali muntu akola bikolobero ku bannansi n'agendera awo. Ne baali badduse ng'agenze Bulaaya ajja kunonebwayo. Ne baali badduse ng'agenzewa ajja kunonebwayo. Ne bwembanga siriiyo mubanoonyanga ne mubajjayo ne bajja ne baanukula bye bakola ku Bannayuganda. Mbagulu nga mbasaba nti temussa mukono tudimandinge tulwanirire tutekewo embeera yonna yonna esoboka mu ngeri yonna yonna esoboka okulaba nga muganda waffe Eddie Mutwe n'abasibe bonna bonna abaasibwa awatali musango nga bayimbulwa. Mwebale nnyo mwebali eddala ku mpulungu.